Kaakati tuli eno ku mukolo nabadde nze mugenyi omukulu ku mbaga eno naye nange kyama embaga eno yamazeeko ebyewungula kale kwegamba kwanjula naye abagole muganda wange bonna basibye sumbuusa ate sumbuusa bazibye za bbiribbiri bonna banyiivu okutandikira ddala ku mugole omukazi mpaka ku mugole omwami oba ani yanyiizizza ani oba omukyala yanyiizizza omwami n'omwami n'anyiiza omukyala bali ku mbaga yaabwe naye nga bonna balinga bye baakasa obukasa okujja omanyi okubanga muli baagalana babiri muli bafumbo ne mutegeka omukolo gwammwe ogw'embaga mwenna ne mulyoka munyiigaŋŋana nga buli omu tayagala kutunula ku munne ku mbaga yammwe nga buli omu tayagala kukwatako munne mu ngalo ku mbaga yammwe kyokka ng'embaga eno etegeeza ssanyu lyokka kubanga kano ke kamu kaseera omuntu kaalindiira okufunako mu bulamu bwe oba omukyala kaaba omwami naye muganda wange sooka olaba abagole omukazi azirabye agamba oba biggwa ddi omukazi agamba oba biggwa ddi omusajja ye agamba ye bannange nva ddi wano bannange mpulira mbikooye omukazi agamba bannange oba biggwa ddi mpulira omusajja agamba bannange ye bannange nva ddi wano mpulira mbikooye bonna banyiivu omugole omusajja bamukasa embaga n'omugole omukyala bamukasa embaga lwaki mukola emikolo gino nga mumaze okufunamuku obutakkaanya ng'abaagalana muba muswaza abagenyi bammwe nammwe ne mweswalizaamu muba mugenda kufuuka ekisekerwa n'ekyokwogerwako mu bantu kyandibadde kirungi omuntu n'ajja ku mukolo nga guno nga tisiko muli bulungi ne mukazi wo oba ne bbaawo naye abantu mulekere okujja ku mikolo nga munyiize oba omukazi yasanze message z'abakazi abalala mu ssimu yabba oba omwami bano abagole nze bagimmenye sijja kulima nze bansesezza busesa kubanga buli omu tayagala kutunula munne mu maaso embaga oba bakoze yaki eno kati oba bano banagenda kuba n'emmundu bano wano sirabawo anemmundu ndabanga anessaani wano guno musana guno si mwezi guno musana bonna banyiivu ebyaddala kankutuseeko abagole bano balabe nga bakuba tuddansi otwokwekaka vidiyo yiyo gipereka like vidiyo yiyo Ya pili.
kale okusokera ddala nga sinawo kuba nti ate neeyongerayo CEO Michael Uganda Airport Pickup wettu okuba tetukutambuza nga wena akomawo okuva ebweru nga wandyagadde okuba nti ate okozesa airport pickup esinga ddala okubeera affordable eri friendly wandibadde wekwata CEO Michael Airport Pickup netusobola okuba tetukwatira ddala wamu netusobola okuba tetukola nebagamba naawe wena ali eyo ng'olina akalango ka bizinensi yo naye nga wandyagadde okujja okulanga omukutu weeguli jangu okuba abantu bizinensi yo mu maaso bakuwagire omukutu guno gulabibwa abantu mu nsi yonna so bw'oteeka wano akalango ka bizinensi yo kaba kagenda kutambulira ddala nekyotasuubira nze nkubuulira ndowooza buli kimu mukiraba so leeta akalango ko leeta bizinensi yo airport pickup wetyo okuba tetukutambuza kyolina okukola kimu kunkubirawo ku namba yange esimu gy'olabaawo ne ku whatsapp kweri tusobola okuba nti tetutambula bulungi nnyo ffenna so nkoonaako tube nga tetukola kakati nga neeyongeddeyo okusookerera kino kankyogereko abantu mwonoonye emikolo ebyaddala mwonoonye emikolo tetugaana ssente zammwe mwe abeetegese naye muttattana ekitiibwa ky'omukolo gwammwe okubayisaamu amaaso okuboogerera kwegamba abagole mweteeka mu kattu ak'okuba nti mugenda kufuuka ekisekererwa ku kyalo gwe buli lwokola omukolo nga gwansindika njake n'omwami wo ogenda kusekererwa n'okwogerebwako ku kyalo ogenda kuswaza bazadde bo oswaze ne bazadde babbaawo kyandibadde kirungi nnyo ne muyingira mu kaseera kano ak'essanyu akaseera ak'embaga yammwe nga mwenna musowaganye nga temulina kintu kyonna kigenda kubanyiiza na kubaswaza ku mbaga yammwe naye abagole b'ennaku zino mukola emikolo omugole omukazi wabanga si ye munyiivu aba mugole musajja abakazi bentera okulaba abakazi nga be basinga okuba abanyiivu abagole abakyala bajja ku mbaga oba nga babakase oba omusajja nga tamwagala ne batandika okutuggubalira ku mikolo gyabwe naye kati omukolo gw'abana ababiri bateeka okuba nga bano babadde bonna ebbanga eriwera babadde bonna ebbanga eriwera bateeka okuba nga balina abaana nkuyanja kubanga obalaba omukazi si mugole nti yakamufuna n'omwami si muwusi bonna bateeka okuba nga bakaddiye bonna naye oba omwami yalwawo buli kukolera mukazi we mukolo nze naawe naye nga bonna babadde banyiivu kati omukolo gwena kuggwa mutandika okufuuka ekisekererwa mutandika okufuuka ekyeneena mutandika okufuuka kakikya mu bantu omukolo gwandibadde ogw'ekitiibwa nga mugumaze buli omu agwogerako buli omu atandike kwogera bannange omugole kiki omugole oba omusajja yakuwasiza nga omusajja olinayo omulala okyegera ekintu ekyo sibitegeera lwaki emikolo gy'ennaku zino giri bwe gityo so n'olwekyo kyandibadde kirungi nnyo abantu ne mukola emikolo naye ng'emikolo gino muli basanyufu muleme kuswaza emikolo mugittattanye mugimalamu kavaliyo emikolo mugimalamu valiyo mugimazemu valiyo abagole bano tebagenda n'emmuunu era oluvaawo bagenda tandikirawo okwekuba mugongo omukazi agenda kuba omusajja omugongo no kubanga bonna beeyinako ennogu bano bakoze omukolo naye nga bonna beeyinako ennogu okisanga Uganda kale byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beegumira ku mukutu mwebale kusubscribe nga saako n'okuba nti ate mu following mbaagala nnyo mwena omukama Katonda abankumire abankola obulungi obutagambika mbere bulungi mweraba